basebo ne banyabo ffe ng'abakulembeze tugenda kwongera eddoboozi n'okuwa gavumenti ekiseera ekigere era namaze dda okwogera ne bannange obutasukka mwezi okulaba nga Bombo Road bamutaddeko obupande ate nga bamutaddeko ne Hamps. Waakiri bwe tunaalemererwa eddoboozi okutuuka tujja kukumaakuma abantu tweteerewo Zzetaka lwe banaawulira nti ekyamazima tulina obuki obwetaavu kubanga tulaajanye okuva we byatandikira n'ebiringanga ebyokusaaga balinganga abakudaalira Hamps ozisanga eri ku Kirisoda ng'oyingira Gombe n'ozisanga Ekkungu n'ojja n'ozisanga mu bikko awali abantu abatono. Tubyogedde ne bikoma buli lunaku twogera mu mawulire njala mutegeeze minisita wa Works ne poliisi ti nze ne bannange tugenda kukumaakuma abantu waakiri tweterewo Hamps Zzetaka tumanye nti tufiiriddwako. Bino bwe tubyogera abantu abasinga ebyokufa babireetamu okubadala era osanga n'omuntu mu kufiirwa ng'alina n'amaanyi agavuma munne kubanga ye tafiirwangako kuba ye lwalifiirwa ne bajja omuziikirako lwalimanya nti okujja okuziikirako nakyo kiki kikulu. Bino bye twogerako bya bulamu bw'abantu. Bwe twogera ku Hamps, bwe twogera ku bupande bw'enguudo kikwata ku ffe ffenna. Toyinza kuvuga highway n'ova e Kampala n'otuuka e Luweero nga tewali yadde akapande akakulaga nti eryo koona, nga tewali yadde akapande akakulaga nti waliwo ekkubo erivaako. Ffenna tukimanyi nti emmotoka eno ey'amafuta yabadde eviira mmotoka eyadde eyambuka ku Kyebuwanvu. Singa waabaddewo akapande wansi wali nga driver bamulaze nti woddako waliwo ekkubo erivaako, osanga ne sipiidi yandibadde ntono. Kale obulagajjavu obwo tubyogedde mu buwombeefu naye njala okutegeeza ab'ebyokwerinda ne minisita wa Works ti ekiseera kituuse twerwaneko. Ekiseera kituuse twerwaneko ku nsonga za Bombo Road kubanga bino byonna bijje naye nga kyetukoze tukikoze eki tukikoze bandaliza ekisa kya Katonda kutusinze Ayi Ssaabasajja bwe tulemedde okuuma omutwe. Lubalusewa TV mazima ku mazima.